Osobola okwegeza mu case ng'ejo gamiti ba case just ekyo kyo nkikolera ddala nnyo wojjanga obuusabuusa nga tozze na kipimo kasita oŋŋamba nti omufu wange abadde yenkananga ggwe nsobola okwegezaamu twegeze mweruwa nze njagala nnyo okolabako nentakasa singa omufu abadde nga yenkananga nze ng'ate gwazze okugula keesi obuusabuusa nti ayo ntono kati nze nsobola okwegerezaamu n'okakasiza ddala nti onaavaamu muzeeyi nja kuvaamu kubanga kati nze bino nze mbikola ate zino zibeera mbaawo kwekityo obanga obadde obuusabuusa nze nkukakasiza ddala nti nze keesi ojegeza mbulu nnyo bwoti muzeeyi ye bulijjo kikola bwoti bulijjo nkikola era sikirinaamu kukitya watugaye muzeeyi gwani erinnya lyo nze Waiso Francis era oyinza okunzikiriza okuba nga abikako bano tulabe tekirinaamu katulabe muzeeyi akalimu kola bikokawoomerwa akalimu nkaagala nnyo nandigambye nti abantu mweyongere okufa nange nsobole okuba nga nkola mukitegedde abantu beyongere okufa mufe muzeeyi asobola okukola werera abaana n'abalala n'abafamini bo tebagendera mbalayo abafu osobola olabirira abange saagala bafe mwabammwe bwe baba bafa osobola okukola obulamu bugende mu maaso Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.